omukulu Bajjo azze mu nnyimbu bya nsusso era alabudde obukulembeze bw'eggwanga pulezidenti Museveni obutaddamu kuteekawo lockdown. Amugambye tageza n'addamu okuteekawo lockdown era nga awadde ensonga ze lwaki omukulembeze talina kuteekawo lockdown kubanga bo nga bo mbuno beetamiddwa ekimala kimala. Bajjo kamukuwe naawe omuwulirireko byonna byayogedde eri omukulembeze w'eggwanga. Bannayuganda mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda otukuuma nga tukyali balamu kubanga moto yaffe egamba for God and my country. Ku lwa Katonda n'ensi yange tusazeewo nfiirire eggwanga Uganda nga tulibuusa amazima Bajjo Nabitex. Sharinga nnyo vidiyo eno kuba eno warning eri President Yoweri Museveni koogeza n'otuzza mu muggalo. Tukkiriza tufe amasasi, tukkiriza tufe emigo gy'amajeego, tufe emigo gya poliisi ekolera, tufe emigo gya BSFC, tufe emigo nga naffe tulwanirira bulamu. President Museveni njagala nkuwoninge nga nkugamba mu kitiibwa ekingi nga byenjogera mbyogeza bulumi kubanga tomanyi mbeera bannayuganda gye bayitamu. Olw'okuba gwe olina emmotoka otambulira mu SC, olina konvoyi ku mafuta g'omusolo, gwe tosulangako njala, abaana bo tebasulangako njala, ente ezo ez'erwakitula, ente ezo ez'ekisozi zirya bulungi okusinga bannayuganda. Gwe kennyini pulezidenti w'eggwanga Uganda ozenga olabika ku mitimbagano gya TV egy'enjawulo ng'ojja olimbalimba bannayuganda era nze singa nina obuyinza singa nkutwala mu ICC n'enkusiba omusango gw'obufere. Wali ku TV kennyini n'ogamba muntu addamu kubanja muntu naye abantu basiba babasiba mu makomera era lero mulabe basani nduga bonna babasibye abantu bangi abagenze ruziro olwaleero lw'amabanja. Ekitegeeza Pulezidenti Museveni tomanyi nnaku y'abamabanja gye bayitamu. Gwe kennyini n'ogaana okugamba balandiroodi baleme kusaba bapangisa ssente abantu babasaba bagoba mu nnyumba wabula gwe mulimu gwakwewuba kuva nti begera nakasiro kwewuba kuva nti begera nakasiro tomanyi nnaku y'abapangisa. N'ogaana pulezidenti w'eggwanga ng'olina obuyinza obusobola okugamba nti banka za Uganda nziragidde mukendeezi temuggyako bantu interest okumala emyezi 6 oba paka obulwadde bwe bunaagenda wagaana okukikola. Abasuubuzi banaatera kwetuga, abasuubuzi banaatera kweyokya n'amasannyalaze agago kubanga umeme ndowooza kitongole kyo okinamu n'emigabo n'amasannyalaze gakuluma obukodde obukuli Pulezidenti Museveni omutima ogutali mulungi ogukuli n'ogaana okuyamba bannayuganda ku mazzi agafa ejjinja ku masannyalaze gavumenti gayinako obuyinza ku kiragiro ky'osobola okulagira obulagizi n'ogaana okugamba nti bannange temusasula masannyalaze kumala myezi gye tugenda kumala mu korona. Pulezidenti w'eggwanga ddala kituufu osaanidde okufuga eggwanga Uganda nze nga Bajjo events ndaba nga tosobola kubanga nga ggwe tomanyi bintu bigwa mu ggwanga lyo. Jjukira osibye emirimu gyaffe abategesi b'ebivu tetukyakola tetulina bizinesi ndala omulimu gwaffe kusolooza kalyango abababala wabaggala ab'ebifo ebikolebwamu ebintu ebyenjalo wabaggala so nga ate abamu wabaggula so nga ffe ate twabasinga okulaba nga tugoberera amateeka singa wateekawo enkola n'otuwa ebyo tulina okugoberera nga abalala bakola nga bwe wakola ababooda nga bwe wakola abatakisi nga bwe wakola ab'omu kikuubo nga bwe wakola abazakedisi naffe aba sectors endala twali tusobola okugoberera ebigundi. Naye ekikuluma musajja gwe Pulezidenti Museveni n'obujja n'onzitaano wentudde ekikuluma olabanga Bobi Wine agenda okuddamu okuba campaign obonyabonya abategesi b'ebivulu obonyabonya abayimbi obonyabonya bannakatemba obonyabonya bakomediani ng'olaba tugenda kukuŋŋanya abantu bete Bobi Wine ku stage kubanga rawundi wanu yakuba omupiira ne kooti ye yennyini neyegereza Bobi Wine ekooti ye yennyini yatya okuswala kubanga statement eddako twagabedde ebibiina by'NGO biwandikire ebitongole ebibiina byannacewa mu Uganda biwandikire abantu abakuwa obuyambi nti singa oddamu n'otukuba ku migojo singa oddamu n'otutulugunya bakusaleko obuyambi ffenna tuboneebone era bw'otookyuse mu nkola ne poliisi bw'etekyuse mu nkola n'amagye bwe gatakyuse mu nkola Pulezidenti Museveni tujja kgenda naawe kuba oyina ebbanga ttono kubanga sirabangako mukulembeze atalumirirwa bantu be nga Pulezidenti Museveni. Pulezidenti Museveni tutunze ebintu byaffe. Pulezidenti Museveni ndozera tumale kwetuga. Pulezidenti Museveni ndozera tumale tweyokye olyoke otegere nti abantu bali bubi. Yaani yagamba abaffe nti korona yatta abantu yekka mu nsi Uganda. Yeffe tusazeewo okufa korona, okufa enjala, okufa malaria, okufa amabanja, katufa amasasi.
oba tuleke tufe corona kubanga corona sigwa buleta bulwadde Katonda yabuleta kyogamba corona bwanabeera we myaka 45 mu maaso ogenda kuteekawo omugalo otugale kumala emyaka 45 yeba abaffe okumanya musajja go ina diru yagenda kubira mukalulu corona ete mutongoza ng'obulwadde obulala ye amaanyi gomala ng'oteeka mu basirikale okujja okutukuba emigo lwa corona lwaki amaanyi ago togamala n'ogateeka mu bantu mu kusomesa abantu ne balina okweziyiza mu corona ye abaffe emmere gye mwabba gye twasonda mwagiteekawa ye abaffe masiki ze wasuubiza kuba bannayuganda okwetangira corona sente ze mwayisa mwaziteekawa ye abaffe redio ziwaze n'osuubiza ziwaga bannayuganda okubawa waziteekawa tolina kintu ky'okwatako pulezidenti Museveni nekituukirira eggwanga liveemu pulezidenti okaddiye nange bajja okusinga asobola okufuga eggwanga lino naye kati fe otulugunya lwa Bobi Wine baloya bakwesimbako tolina kyobakola abalamuzi bakwesimbako tolina kyobakola abakazi babavudde batali bakwesimbako tolina kyobakola bano bamabirizi bakomedde bakwesimbako tolina kyobakola naye otulugunya eggwanga olw'omuntu omu Bobi Wine fenafena otubonyabonya lwa Bobi Wine tututte nafe tutta bajjo tabambi taxi taba Bobi Wine eggwanga lyo lisigala muweka okusinga okutuleetera emize pulezidenti Museveni nkuwonigo gatuleetera emize bw'oba mugazi gazoze bannayuganda mu muggalo ndayira amaziba ga Katonda mu ggulu ogenda ku ntana ya maama wange yafa pulezidenti Museveni lockdown agiberamu ne bannaabwe emyaleni bannayuganda bagenda kufuna obusobozi obukunonya ne bakutwaleko mu lockdown owulye bwenyiga kino nkyogera nkikakasa pulezidenti Museveni bakuwanawana nogeza noza Uganda mu lockdown tugenda kunoonya naye tukutwaleko mu lockdown tukulookinga nga bw'oyagala otulokinga ebyo bilockdown ojja bibeeramu ne bannaabwe emyalemu naye enough is enough twekyaye tukoye ejjoogo tukoyo okubanga tumanyi naku gye tulimu tetujja kulinda kutunda byaffe kubutugwako tetujja kulinda kubona abotaka batali mu nsi yaffe tetujja kulinda kulaba ng'omuntu omu nga n'enguzi ekulemye okulwanyisa ejjudde mu corona eno corona project wagiterawo bantu bo kubbira mu ssente bazimbamu bizimbe babba n'obuwunga bana babba n'ebijanjalo by'abanaku bana babba ne bumasiki oyinza okuba olienga bakulima nti bagaba masiki talina omuyaga afunye masiki toyina kintu kyoyita nekikola mu ggwanga Uganda musajja gwe oyagala tumale kwetuga pulezidenti oyagala tumale kwetuga okakase tukoye oyagala tumale kwetuga tukakase tukoye embeera embi omuntu alumirwa eggwanga ekyo kyeyandikoze yandibadde essaawa zinagamba ngenda kuta buli sekita nengenda amagye ago goyina amaagi gotraining okuuma akalulu ka Bobi Wine kubanga twakulabye okumanya olina omululu gw'obuyinza ne mu corona wayisiza abasirikale bagera okutukuba emiggo kati babadde batrainingira era abasomesa babadde baliwa ye kati corona lwakyakwata ba Asani Kasinje bugamba nti balina abamutaddewo n'okubika abantu abamu okutufula kanga baana kati weefudde nti abakozi ba gavumenti be basinga okulwala corona ffe Katonda yatukuuma abanaku gwawuddeyo omunaku mu kikubo nti mulwadde wa corona mbadde nga baba KCC simanyi ziyunulazo zipoliisi zo be balwala ng'ate badde batukwasisa amateeka okwetaagira corona olaba Mukama Katonda akulaza akabonero nti abantu ababadde balina okukwasisa amateeka era bamanyi byokwekuma ku corona nti abakwata naye n'aleka abanaku ba mu kikubo wali awaggule n'aleka abanaku ba mwakende bwebaggula nga tebafa kiregezebwa obulwadde obulinaako kontrol pulezidenti Museveni era obulwadde Katonda agamba butongoze bubenga obulwadde obulala mu Uganda naye tubeere vigilanti kuba naffe twagala obulamu pulezidenti Museveni sijja kwogera bingi geza oto omuggalo wetege otukuba amasasi ndowooza n'emirambo gyaffe gyagirya